Kaguta lwe yakwata omwana we Museveni n'amutwala ku ssomero. Omanyi kye yakolera ensi eno? Oyinza okulowoozaako ku Kaguta kye yakolera Abanankole? Kino kye batandise okukebeza abaana. Mbuno omwana namuteekako ssente nnyingi, omwana si wange. Omwana omuweerera akukolere ki? Omubanja ekitutwala okuweerera abaana kuzimba nsi kituufu. Kakati omwana oba wuwo oba si wuwo, omukazi bw'abanga kubanga teri yajja kuva eri ku kkubo nga tobeerangako naye ajja gandi nakuzaalamu omwana. Kigenda kupromotinga nnyo ebisiyaga mukyegendereze. Ayogera bino saasoma naye ntegeera ekyuma kino ekya DNA ekigenda kuko ebisiyaga bigenda kweyongera nnyo kubanga banze nina mukwano gwange omu yakebeza abaana ne waliwo omukazi gwenkakasa nti omwana oyo wuwe. Butereevu nga bujja ku Smart TV wetu tubakyaliza abagenyi ab'enjawulo nga balina bwino ffe twabagamba nti ebituufu twazze kubibaweera no ku Smart TV tubebaza okutugoberera, okutuwagira, okutuwa amatu n'obudde. Munansonyiwa nja kwogera bwenjiwayo ku mumiro manyi ebintu bino byakyuka. Muze Mbiru Smart Sendi ow'Entuuma ne musajja mukulu musajja wa erinnya lyange erinnya lyange nze Sawuli ya Mukibuuka musajja wa Kabaka azaalibwa Egombe Bukandwa. Tubaaniriza mwena abali ku Smart TV mwebale tugoberera yeffe baliko tujja baleeteranga ebintu ebyenjawulo ya Ankobi. Waliwo ekibuzo kinjala okukubuuza. Kansoke nkwebaze webala okuyimba ennyimba ezizza abantu ezitegeeza abantu Obuganda. Ekyo kikoko okusiima kulungi nnyo buli muntu asaana bakusiŋŋaana akwebaze nawe tena kyakuwadde. Kuba njuke twakola olulimbalakalo ka Buganda 27. 29 noleeta emitawaana mu ggwanga lino. Kagambe kiraga amaanyi agakutuddemu. Ate nga we tulukoledde bw'oba okyajjukira n'ebyuma byali byakupangirira naye twaliko Katonda kuba message yali eyitawo mu Kalo Studio. Nga nange byenkola siri professional. Tuli professional. Naye ate ne luyita ku nikuba professional lugenda waggulu. Ennyimba ezo zayamba nnyo okugiraga mu birusi. Tetukiteeka ku Baganda, tukiteeka ku Buganda, tuteeke ku mwana w'omuddugavu okutwaliza awamu. Waliwo ebitubanja bye tutamanyi nga tulina obimanya ate abamanyi nga bali wala naffe. Katonda bw'aba takwasise kumanya kwa munda bikaluubiriza okutegeera ne bw'oba wasoma nnyo. Mwebala okukola ennyimba ezibuuliranga abantu. Weewaawo. Omanyi kuyinza okuba nga tolabise naye nze nteekamu oluyimba olunagwa kumpi ne ŋŋamba omwana ono ndaba gy'alaga awaba. N'aluwulira naye kugana lumujja wagwo ne mutereeza mulayi. Era neebaza abayimbi bonna abaakadonka n'abayimba ennyimba endala bafubye okubuulirira eggwanga lwakuba oluusi bye tubuulira abantu balwawo okubitegeera naye bw'otabitegeera leero oba okyali muto. Emboozi gye mbadde nkunoonyeza egenda kukaluubira abantu okutegeera oba naawe nakkaluubira okubannyonnyola egenda kuba ng'eri mu buliwo ne mbutaliiwo. Si mu butaliiwo twaliyise mu bwensi ne mu bw'omwoyo. Tutandike ebinaakaluba tujja kulaba naye nga tujja kgenda mu maaso. Nala bwe tugonzagonzaamu ankutuusi sijja kulanda gange yanoonya ebyapa. Twali awo twali tuli awo omukulu Samathias Walukagga n'atwala abaana be ku musaayi abamu n'abalekayo abakite balina okubanona. Saabimanya saabigoberera wabula mmanyiko yadda n'ababe. Kati ate obuweerero oli awo twali tuli awo tunalewo Seegirinya omugenzi n'abatwala abaana be ku musaayi. Gamba twabadde tuli awo. N'atwala abaana be ku DNA ng'omwana gwe yasinga okwagala Naagirinya n'abalala si babe. Tubadde tukyali awo kugamba amaka mangi gagenze gafuukuuka. Ekyasinze okungwadako ye Kate Bbunga yatutte abaana 23 yakomyewo n'abameka 10. Kugamba amaka mangi gagenze gafa ensonga. Kasajja Ndisaanizi yatwala bameka yazza bameka. Yatwala 26.
Kayazala nnyo. Kakati yenno nze ensonga endese okunyonyola ku bantu naddala abaawano. Ndi muntu okutwaliza awamu alowooza ku buvo bwange ku bwangiro bwange twava. Naye buli bwe nawunzisa omutwe nendaba laavu y'omugenzi Sseggirinya ow'ekitiibwa Sseggirinya n'omwana we Naggirinya, natandise okwebuuza addugavu buli muzungu ky'anaaleeta nga tukikiriza ekyo lwansonga wano tulina enkola eyaffe byatandika ddi okubanga tetukyayalula baana. Yeddeni ey'omuddugavu yeddeni eyaffe wano ewaffe wano e Buganda badde nti balula baana balongo nodda mu kwalula abaana abaana babaleeta mwenna kati okwalula kuno bwe tuba twalula bali abakulu abalungu wabaawo n'abaana mmwe kati nga baakuzaala nga ggwe mu biru balina okwongerako erinnya lya Ssendyowa egamba kitegeeza ng'okuzuukira ffe twakirabirawo nti jjajjaawo olwaleero singa bakubbulamu erinnya lya jjajjaawo biriba biweddewo tuba tufunye Ssendyowa omukadde oweeri owedda kati awo mu mukolo ogwo ogw'okwalula abalongo wabira DNA era buli omu akimanyi nti DNA ya Buganda simanyi Banyoro bwe bakikola naye wano ewaffe e Buganda DNA yaffe bubabulira ne babuteekateeka nga bwe buteekebwateekebwa naye famire mmeka kati zoowulira nga zoogera kubulira tabiwulira ennaku zino kitegeeza tuli mu kubula neeraliikiridde nnyo ku mwana ono Naggirinya abazungu bajja n'ebintu byabwe bwe baamanya nti eno gye bajja bagenda tubuzaabuza tebakireeta ku mpaka akireeta mpola mpola ne kijja nga kikula nga baasanga tulina amasabo wano kwegamba akusibako ekintu n'akuweerako nekyosinga okwagala kino bayinga kiri olwaki nekyosinga n'okikkiriza lwa mpaka kuba kati towulirayo nti nno tugende twalula abaana wabula abantu bagamba sonda ssente ogende ku DNA sonda ssente ogende ku DNA olowooza otya gwe atulaba wano DNA ya ssente mmeka kuli $5,000 kakati mwami Katebbunga mbaliraamu awo ku $5,000 ku baana 23 5 ku baana 23 naye lwaki DNA eyo tebagikola nga yabwereere $5,000 emirundi 13 bwe bukadde 23 etutaba na 23 emirundi 23 bwe bukadde buwo ndaba 10,000 tegedde naye ng'abaana abo kati otunulira aba Katebbunga abadde abasomesa abaweerera bali mu Amerika abalala bali mu Bungereza ayongeddeko zino ssente naye nga kyafiirira tekiriiwo naye olw'okubanga Katonda waliwo bannaddiini eddiini gye tukkiririzamu bagamba nga bwe kyali olubereberye mu kiibana bw'owulira okulayira okwo oba bw'owulira essaala eyo ng'omuntu agisoma omuzungu bye yakusanga nabyo ye yeggyako omusango bwe kyali olubereberye nawe kyali kitya olubereberye ffe twayalulanga abaana famire mmeka kati ezaalula abaana ndowooza lubale baayisaamu eggaali baalula balongo kale ndowooza tukitwale bwe kityo naye kiki ekigenda okuddirira olwo gye nawulira kankobiri ng'omusajja yalayina mukyala we ng'azadde omwana n'amwekengera agamba mukyala we nja kubatwalako out n'omwana abatwala out yabatwala ku nnyanja ne batula mu kaato mbu kyava akwata omwana n'amusitula bw'ati ng'amubuusa bali mu lyato kati omwana bwe yatumbeera mu bbanga omukazi agamba omwana w'omusajja gamba n'akimanya nti omwana si wuwe omwana wa musajja mulala ate nno neyo yali nzibu kugamba olw'okubanga amawanga ganjawulo buli omu alina waliwo abagisu balina bwe bakikola kubeera balina bwe bakikola kubanga bajjajjaffe jjajja omugisu jjajja omusoga jjajja omunyolo bajjajja omunankolo bajjajja omukiga balinanga engeri y'okwekengerera nga balina engeri gye bakolamu ebintu byabwe era nkyagamba abazungu bwe bajja basanga tusinza nga bwe twasinzanga ne babivumirira nnyo era bajjajjaffe abajjanjabi abaaliwo ebiro ebyo battibwa naye nga kiri mu ngeri ya nsaalwa osanze omuntu ajjanjaba banne omubuzi omugamba nti kuba abazungu bo kye baatuleeta olina kusaba busabi
Katonda n'akuwa. So Katonda okutulumeza wano n'amezaawo Ssere, wano n'amezaawo Namirembe, wano n'amezaawo Kafumbe, wano n'amezaawo Omutuba. Yali alabye ebintu ebitukuuma kuba eddagala lyonna kazibe empeke ziva mu muddo. So n'olw'ensonga eyo abazungu waliwo ebintu bwe baavaawo nga batugamba ne baatuuka n'ekyokugatemwa bya nnyimbe. Abazungu okwabya olumbe kibi nnyo mu maaso g'abazungu oba mu maaso g'eddiini. Naye nga ki ekitegeeza okwabya olumbe? Okwabya olumbe kitegeeza nze nazaalibwa Gomba, amaka gange olwairo gali Kyaddondo. Akati omuntu w'Egomba owa taata omuto ne baba bwa taata wange alwawo okundaba. Ate omuntu bw'afa omuntu yenna teri yeetegeka n'awoninga nti nja kufa. Wabula abamu bamanya ne bajja ne baziika. Abatajja kuziika balaga olumbe era kyebava lubalutambuza okuva mu lujja waka ne lutuuka ku lunyiriri ne lugenda ku Mutuba kusiga paka ku Kasolya. Ensi n'ebanga etegedde nti n'olumbe lugenda kukola ki? Aba akati mu kwaba olumbe ow'Ekyaddondo ngenda Egomba, ow'Essingo najja Egomba, n'ow'Ebuddu najja Egomba. Ejje kankubuze mu kwabya ennyimbe. Ndabye nnyo ennyimbe ze baabya. Waliwo ensobi genda mu kwabya ennyimbe. Waliwo ensiisira gye bayita Lwayaba. Tekyasigala ku lujja. Gamba kyekino y'ensonga emu ku bindeese olwaleero nzijukiza oba nzuukuse abantu abeebasse. Kale n'eyo enju Lwayaba, ensiisira Lwayaba, nga tulina kumala kunnyonnyola Kibuuka omusajja omukulu awangalidde ku nsi nti girekaawo. Abazadde tugendedde ku digita eno tetukyafaayo, ogenda ewammwe mu kyalo nga n'ebijja obitya naye awo wootya kubijja ge maka gaagwo olubeerera. Kakati lwakyo ate gamba ne byeyagala ku nsi, ate ne by'olina okukobola obifune ku nsi birina kubeera ku bakadde bo. Abakadde baabo Katonda yabakutonda batonda bakuzaale nga tali mu nsobi. Era be babo gwe ne bw'onooteekako ekizigo n'oyiruka nnyo oba n'ogenda e Bulaaya n'oyogera oluzungu lungi bajja kuziika ntuuma. Ne bw'ofiira mu Amerika ne bw'ofiira waso abaddugavu tupadde ne tuleka ebintu byaffe. Njagala nnyo singa bwe boogera ku DNA ey'ekyuma eky'emitwalo 5 ng'obulira bateeka buteesi mazzi mu kiddo na muzigo ne bakola emikolo yeddeni eyedda naye n'ebeera ya bwereere ng'omwana olumuzaala agenda okuva mu ddwaliro ng'otegedde. Saagala girowoozaako kubanga eyaleeta DNA omuzungu alina ye kyayagala. Tekyasobola kuvaawo. Anti wulira ne bweba tekyasobola kuvaawo nze nina okwogera amazima abantu bonna bakitegeere. Oli Juice wange naye wange bawo. Juice oyo oli omusajja omusese. Nja mmunywa kasitambala. Lwaki DNA esaagala gikubaganyaako kirowoozo. Ne mu comment mukiteekemu. Waliwo abagamba nti kituufu. Naye nze ndaba si kituufu. Lwaki? Omuzungu nga bw'akugaana okwabya olumbe oba munnaddiini ayagala kukutula nsi. Mubiru kuba ekyuma kiri omuzungu ye yakikola. Baali lwaki baali bakola ekyuma kya DNA tebaatwebuuzaako ffe engeri gye twayalulangamu abaana. Baakwebuuzaako. Kakati omuntu nga Kate Bbunga azadde abaana be 23 bamugambye 13 ki si babe. Olowooza abaana abo bagenda kubeera batya? Kubanga kya mazima kati waliwo gamba nti si babo. Ne nga omu gwa batataddemu ssente zennyingi nga kitaaye musimi wa ttooyi ku kyalo. Ayinza n'okubanga omukyala kuba sikiwagira nti omuntu abeere n'abaana abatali babe. Naye ekikulu ekiri mu kyo maama w'omwana ono olusasa okubanga yafa nga takyalina gwabuuza nti no ki ate nga maama yagaba omwana. Naye wano ng'abadde bulungi era mwana waakuwulira bakugomonoddeko nti omusayi tegukola ki tegukwatagana. Naye ng'abaakola DNA eno tebeebuuza ku baana abaakolanga ewaffe mu kwalula. Nga bwe nkugambye nti abazungu baagala bakutule famire z'abaddugavu. Nze kyendowooza endowooza yange endowooza y'omuntu bwe bugagga bwe. Kati nammwe mutandika okukikubaganyaako ebirowoozo abali ebweru wa Smart TV mu kirabe. Nze ndowooza ng'abazungu bwe baatujja ku nsinza yaffe ey'olubereberye baagala kutula oba kati wayo bakugamba olwaleero nti no toli mutabani wa gundi wa Muhammad Kaye. Olowooza biki ebiddirira mu bulamu?
baba bwawudde mu bulamu gwe kennyini weekyawa nga tokyalina nsibuko naye nga akujje ku nsibuko eno talina gyagenda abeera Bulaaya. Ffe kyetukoze ennyo ab'omulembe guno kufuuka bajege ekyenkanidde awo ne tunafuya ebintu byabedda kyokka nga omuntu abeeraawo omwana ayinza okukola awo ekyejo nga gwe omuzaala. Kyova nze nyina DNA yange. Nze DNA yange ya bintu bibiri. Omwana oba mulenzi oba muwala ajja n'akasigo. DNA ey'okubiri aba atandika okwogera ebigambo abeera abakabi bape byakusika nga tebijja zaabwe bakimugadde. Naye kyembadde ngezaako okutegeeza nti abazungu bano tebaatwebuuzaako nga bakola ekyo ekyuma kyabwe. Naye tekiniki kyali mu nsonga ezo batambuza ebyobuwangwa byaffe babisaanyaawo ate ebyabwe babikuumye nnyo. Tekiniki aliwo ffe tusiruwadde nnyo ne tukatagga kuba mbadde gamba ku kiri omwana akola ekyo ojjaawo ng'otudde awo n'ogamba era mmwe mulabye singa gwe taata abadde mu kitanga abaddewo ggwe yandikukunsa emiggo n'ogitegera nga gwe oli gwe omuzaala akola ekyejo alinnya ku bantu naye ng'ojuliza kitaawo bajjajjawo yaffe edda nti yali muzibu kati gwe olibeerako ddi omuzibu ogunjula ezzadde lyo oba ozadde abaana babonyebonye ffe mu nsi. Abazungu baatutaapinga obwongo buno kakati tusaana twenunule baddugavu bannange nga nalwaki twenunula nze DNA ngenda giwakanyiza ddala nnyo omuntu eyayagala okukutulakutulamu asigala ayi ate gwe kuba kutula tosobola kusigala awo ng'okirowoozaako. Tekiri mu DNA teri kiri mu kisinga kuba kiri mu DNA bakwata mu baana bo gw'osinga okwagala nga si otaddemu ssente nnyingi bagamba ono tokkirizibwa kumuyita mwana wo. Naye singa buli lwe tukubaganya ekirowoozo nti abaana n'ekyuma ne bwe kinaabeerayo ku ddwaliro nga babakebera kyandibadde kituufu naye yakola ekyuma kino ekya DNA yakikolera mu mutima ki kugatta baddugavu oba kutwawula. Ate omuzungu awagira ntalo n'okutusaanyizaawo ddala line kuba omuntu singa gwe mubiru bagamba kayesi yakuzaala oba ofuuse kiwuduwudu n'okukola tolaba ng'oyagala nnyo okukola n'ojja wano oyinza okusigalayo ensi eba ekomye. Naye nze nkakasa tekikyasoboka taata kubanga si yanzaala. Naye ku famire nze nyina mwenyina zanzirako yagamba taata si yanzaala ne mugamba olaba ojjajja wa taata we yali akuloosezaako n'akuyita mutabani tamuloosangako kyokka nze twogera ne jjajja wa taata wange kitegeeza DNA yange finished. Ne mu bino ebigambo bye twogedde kuba tebigenda kuba biwanvu nnyo njagala olw'okuba famire kati buli omu n'omwavu anoze endebe y'emmwanyi paka lwaliweze 10 agende ku DNA. Ntegedde bwe kiva nkowuli baatugamba ebibinja bisatu byagenda oba ewa Katonda oba ew'omukwenkufu ewa Katonda ne babuuza abazungu mumwagala ki ffe twagala magezi nabagamba mutwale amagezi nabuuza Abawarabu mumwagala ki twagala bugagga nti mutwale nabuuza abaddugavu mumwagala ki ffe tuwe tuwerekedde ku bano kyova twafika bagamba batuwe abalala ne bagamba batuwe ekiriwo kyonna kati nga gwe tomanyi kyoyagala nga balina kuwa kiriwo omuntu wako bamaze okulyamu kitegedde kati byebyo naye ebintu tubyevuma naye naffe omusango n'omuntu gwesalirekagobi oyinza okuba oli awo ng'omaze emyaka 3 togenda kulima ku bijja byewamma kituufu kaakati oli ayeebase anaakulirawo ati omuliro kuba jjajjawo yalize n'akolosa nagamba olaba muzukulu omwana ono mwegendereze kagamba n'abaako engeri gyakobula mujjukira bo baleetera mu birooto nga babivundisa okubivuuna nagwo mutawana mulamba ate okuva lwe twava ku mulamwa gw'okwalula abaana abaana ab'ekikuukira bakyajja bangi luli omukazi ng'alina fiya kubanga omukolo yabanga ng'agulinze nga gwa lulango kakati bwe tuli ku nsonga y'abazungu bano ogenda okwetegeeza abazungu bano okuzaala kwabwe wa kutono ate ffe tuzaala nnyo era kibaluma n'amagi gaabwe si mangi ffe tuli abakyala abaffe bali kugamba fatayiro nnyo muno munda era baproducinga ebitonde ebijja naye bali kibaluma kyova olaba nze ekyuma kino ekya DNA kigenda kupromotinga nnyo ebisiyaga mukyegendereze ayogera bino saasoma naye ntegeera ekyuma kino ekya DNA ekigenda ebisiyaga bigenda kweyongera nnyo kubanga
tubiyite ebitafumbwa mu ntamu. Kale naye nga buli lwe tunaakomanga okubikkirira ku bintu bwe bityo kijja kuleeta eggwanga okubula. Lwaki bijja kweyongera? Olwaleero singa mukulu Seggirinya abadde mu nsi muno n'amanya nti nno omwana Naggirinya si wuwe, so nga abadde ayagalana nnyo ne mukyala we maama Naggirinya, famire ebadde ekomyawo nga tekyagenda. Kati nga mukazi we omwagala, ate abakazi bali ku kizibu ky'amaanyi mukulu mubiri. Omukazi ayinza okuba amanyi bano abaana ba musajja. Banze nina mukwano gwange omu yakebeza abaana, naye waliwo omukazi gwenkakasa nti omwana oyo wuwe, omwana oyo nga wuwe nga wa mukwano gwange naye ng'ekyuma kyamuwandula. So tubeegayiridde abakyala tudde ku nnono tutwale abaana babaalule. Ekyuma kigenda kugamba buli mwana nti si wa gundi, si wa kibuuka, si wa mubiru, si wa lubwama. Ekizibu ekyo kigenda kujja kuba bannaffe abazungu bapromotinga bisiyaga. Bujja kutuuka obeera onoga omwana gwe ntadde mu ssente omukazi kati ngenda kusala okwagala musajja munnange, ebyokuzaala sibiriiko, njoyinga obulamu, abakazi bantama. Kitegedde nkubiriza kuba wano eggwanga ly'emmanyize lyensinga okwogera kuli nazaalibwamu ndi musajja Muganda. Abantu abataka abakulu b'ebika olwaleero ngenda nembuuza nti Buganda yani waliwo ebintu ebisoba ddala nga tubiraba bwe tuti, naye nga abandi badde ababitugamba Abaganda ab'ensonga ababitugamba nga basirise bwe bati. Ate tulabye nnyo n'okusoma mwami Mubiru, simanyi oba n'amawanga amalala bwe gali, naye wano omuntu asomye yeefuula okuba nti ate ye avudde muffe mbu kati afuuse muki muzungu. Njagala kumaliza olwa puroguramu eno gye tujja okuddamu nga ngamba abantu okuva ku bakulu b'ebika okutuuka ku Katikkiro wa Buganda, baminisita b'e Buganda n'abantu ab'ensonga mu Buganda ku nsonga eno eya DNA, tuddeyo tutandike okwalula abaana gufuuke mukolo ogw'olulango mu nsi muno i Buganda eyaffe. Kubanga wano ebintu ebisinga mu Buganda abantu kwe balabira ne bisaasaana. Kati ogenda okulaba omukyoli ayanjulanga Muganda, Mugisa ayanjulanga Muganda. Tudde tutandike, kubanga lwaki nkisaba ne mu komenti njagala tukubaganye ebintu kuba amaka gaffa gakyafa. Abaana bamwe ekyuma kigenda bawandula nga bammwe. Nze sikkirizigana ekyuma n'omulundi n'ogumu. Njagala ekintu kimu, okwalula abaana kuddewo mu famire, kubanga kijja kuleetera mukazi wange okubanga ate okusala batta ne mwemba sikoze eki simugambye. Kitegedde bulungi. Naye bino by'okulusanganga tukuzizza abaana ekyuma ky'abazungu abatatwagaliza ddala kintu kyonna. Nga omuzungu omusaasira nkuwe wali yagala akola atya, muzaala nnyo mukulira ku speed, ate yatulimira emmere, ffe twelimira muwogo waffe ne tumulya. Anti kati mwina ebyobugagga by'omu ttaka n'ebyokungu. Ekyo baddugavu bannange kye batalaba. NNC Africa okutwaliza awamu ffe abaddugavu tuli ba Luganda, oba oli Mujjalubo, oba oli Musoga, oba oli Munyankole, oba oli Mugisu, tuli ba Luganda. Basajja bali bayiya butya bwe banaatubbako bintu byaffe. Kyogezaako kugamba nti baleeta DNA basobole okwawulamu okuwakutaba ne bakyala baffe twawukana. Tugenda kwawukanira ebisiyaga bigenda kutandika lwa DNA. Nkikubuulidde tugenda kwawukana buli baana be banaake, kuba omuntu alinamu ssente agamba kankereza abaana, ekisooka obulamu bugenda. Tukuze omwana wo gw'oyagala ennyo bakugamba si wuwo wa mubiru, obulamu ogenda okulira. Abantu bagenda kulwala puresa, bagenda kulwala ki. N'olwekyo omanyi nti n'ono gw'omugabidde oba okozinzewo olutalo, gwe ne mukyala wo olutalo, n'eri ono gy'agenze naye olutalo. Ndowooza entalo muziraba. Nkubiriza abantu mwenna abawulira olulimi lwe njogera, tulina okukola boycott ey'okuzira ekyuma ekya DNA kino ekikebera abantu n'emitwalo. Ekisooka bakifunamu ssente. Gwemanyi okugenda wali okukakasa obukakasa mu mitwalo 5. Ankubiri nze mbadde nga tetunnaba kugamba kuzira kyuma obuvunaanyizibwa bwa DNA. Nze mbadde nteesawo nti nze nneme kuva eri ntwale abaana ku DNA kubeerenga kusalawo okuvudde mu kuteesa wakati wange n'omukyala wange. Twale abaana bano results bazituwe babiri. Ate tekirina kati lwaki tukubaganya ebirowoozo, kuba wasobola okubaayo nga waliyo abanja, ekyo kyangeri. Naye gwe okwete maggulano g'abaana kamba twali ku DNA nga tewali abanja.
muba mugenda kutabuka ate abakazi be bagenda okusinga okufiirwa oli gye batutte mu birunga bamuzadde akuze omukazi weeri ajja kunoba nenze nonga beewalala maama nkuzaala kyokka nga na wano owange ekyuma gwe kiwandudde naye njagala aveewo ndowooza olaba obululu bwe budevelopinga okitegedde obululu bwe budevelopinze eri gye batutte balugwama mbu gye babazaala omukyala yeekyanze kwegamba abazungu bajja kutwawula yawula fami ekigenda okuddako kwawukana mbuuza tukole tutya kyetulina okukola baganda bannange basoga bannange banyolo bannange bakyoli bannange bajalubo bannange tuddenga bwe twakola tuddenye emabega tutte ku bigere tukozese enkola bajjajja gye bakola famire zonna zigenda kuggwawo tudde twalula watya nga bagambye ku biseera bino nti muzeeyi si yazaala muhoozi ate nga kisoboka ekyuma kuba kusigwa kikola oli teyamala kwebuuza kufa abaalula nti kino nkikoze kinaabeera kitya yali maze okutulaga obunafu buli mu kwalula abaana naye kyensaba obuvunaanyizibwa buno tubutikka abakyala bano bamaama b'abaana bakole bati babeere nga kive mu ye n'okusalawo kuve mu ye nti tugende tukebeza omwana kwegamba nze nsobola kireeta naye nkikkaanyeeko naye ddala okukwata abaana ne batwala nga batutukuka naye nzira nga mugamba ebivudde mu kulonda biibyo ate nakyo kirimu obuzibu enguze engeri gye yayitirira mu Uganda muyinza okutuuka okyogerako ng'onaakugamba ate yeesooseeyo nga yalina akajogoli ke yakoze ye anoonye we tulaga anoonye we tulaga tajja kunoonyaayo nga gwakusikiriza bwe wabayo akajogoli kaakoze baleete ekibbo tukiteeke wano mu bibu nedda ajja kugamba ekiza taata wabuno tonneesiga anti sikwesiga baleete ekibbo tukiteeke wano obulira bwawulewo waliwo oluyimba omugenzi Maaka Makumbi lwayimba Ndaga Butonde n'agamba atanfaanana nnyina amuweeyo ewaabwe kwegamba naye yali ageza kulaga abantu kwalula baana okimanyi nti ate bwe bakebera mu DNA mulimu DNA ekujja ku mwana ng'ate yasinga okufaanana kisoboka nnyo kakati nze mpunzika ngamba bwenti tuddeyo ku bibbo bakiyiwemu amazzi abakyala mutereke obulira bw'abaana bammwe ne bwe kitaabe bwe kiti amaka gonna buli alina amaka bwe banaakebera bajja kusangamu abaana batali baamu nomanyi nti bino byoyogedde bino ndabyewo oluyimba lulamba lw'osobola okuyimba okusinza ku incidents ezakagwa kisoboka kuffe ate ne ku bayimbi abali eyo kubanga famire olutalo kati oluliwo lwakuyuzaamu mwana wa muddugavu kusigala onoonyeza erinnya oli yayimba Endaga Butonde Jackson n'ayimba DNA mwami wa Lukagga n'ayimba Ekitaawuluzi kati tunoonye erinnya ddala ati kino ekya mwami wa Lukagga kye twandisibyeko ekibbo kiddemu kibeere Ekitaawuluzi ng'ojja n'akalira kuba bwe tunaagambanga nti gundi tazze nga tumanya abadde asimwewolereze nti mwebolereze gwe maama we gw'ojja okwejjamu naye nga naye gwemanya nkobera okubeera awo ng'omwana agenda kufumbirwa akulidde wakaawo naye nga wakukuta n'omukebera ng'olina kumuteramu kali akayimba ka Brad Nandibakooya bino byengenda okugamba simanyi biwulirize mwana wange sinze kitaawo otuke omusajja gw'osera ennyo osanga ekikuba ekiriwo ennyo ku baana bw'ogenda ogoberera abaana mwami lw'amasa okuzaala omwana n'atamugasa naye nga mu nsi waliwo abalala bakola ki baagasa kwegamba kyetwandifuddeyo ennyo ffe ng'Abafirika kukuza baana bulungi so si kugamba kubeera nga tugamba kuba kati emboozi gye mpulira yonna buli lwe mpulira abange ngenda bakebeza bw'omala kati singa olina abaana 7 n'okebera nga okumanya abaddugavu katolinaako n'omu okumanya abaddugavu tuli basiru okola ssente zo n'ozitwala ew'omuzungu ku kyuma ky'omuzungu kye yakola olina abaana 7 watodde ssente wabazaala n'obaweera n'okola byonna kati ekyuma bonna kikugambye nti si babo kati waliwo kye njagala okwogera essebo kweyo ensonga essebo eya DNA tukuwulira taata omuntu okuzaala omwana n'okumuweerera n'asoma buvunaanyizibwa essebo era obuvunaanyizibwa
obutali bubwo bwe kufunamu magoba wabula eggwanga lyo lifunemu ki amagoba okuyimirirako awo katono edda omuzadde owa kyeyavanga akusanga mu kkubo n'akkuba emiggo kuba oli mwana wansi. Yes. Kakati omuntu omusanga kino ekibatandise okukebeza abaana mbuno omwana namuteekako ssente nnyingi omwana si wange omwana omuweerera akukolere ki omubanja ekitutwala okuweerera abaana kuzimba nsi kituufu. Kakati omwana oba wuwo oba si wuwo omukazi bw'abanga kubanga teri yajja kuva eri ku kkubo nga tobeerangako naye ajja gandi nakuzaalamu omwana naye omuntu gwe wali ogasseeko naye omubiri omusaayi oba omwana wuwo oba si wuwo weerera omwana labirira omwana wa ggwanga lino. Ate Katonda alina ne byakola mukulu bwamu kaakati yazadde Namagoye nga ffenna tuli baddugavu tumukole tutya nedda nze kino ekyaddeni kyenkivunaana era nakigamba newalukagga oyo kuba walukagga muganda waffe ne mugamba abaana bano tubadde tubeera n'abaana baffe abaana tofunangako mbu sukulu fees ambuze tobulwangako ssente za bali abaana beeyagala abaana tebalina mutawaana biira nabo kubanga babogwa bajja eri wansi kati lwaki bagenda ate batandike mu nnaku nga bakulabanga kuba nawe bajja kulira omutima obulamu bwe baalimu okubukyusa abaana bakuze baana baserebu omwana wa Walukagga byabwe ajja genda wali mu firiji ajjayo ekintu kyayagala dadi twagala kino ku ssomero poketi mene twagala bweti kaakati ng'ajje wa kibuuka nga ne paani yennyini oba eggomu terisula ng'obudde ku ggulu obuvunaanyizibwa ekirungi Walukagga yampuliriza okimanyi nti abalina era nze mu mutima ogwange ngamba abo abaana baffe nze bwe nsanga omwana wa kibuuka nga sukulu fees zaabuze ng'ayagala emitwalo 2 naye ng'owange ayagala kukola birthday pate nina ssente butereevu omwana wa kibuuka ate ye ate ayagala sukulu fees ayagala nnyo okusoma ate owalubwama ye ayagala kukola pate ya birthday nkubuulira omu butuufu mba noyimiriza birthday ono omwana nenkuwa emitwalo 2 omwana wagenda asome kubanga si takolerera kibuuka nsi eno yeekula tebalina na kyebajja tuyamba ffe tujja kuba twafa waffe tumaze okusiibula tuzingazingako buntu bwaffe obugugu tubusige tugende naye abaana era mwami Walukagga tujja kufuna obudde kuba tewali abanja baana abo tewali ababanja ati gye bali abalina ekyo kirungi era nze ngamba n'abantu abalala kati ebbunga oli mwavu kati ebbunga oli mwavu mbonoonya ssente za sukulu fees n'okufuna obufunyi ssente ezo bwekyogalubwama nze sikola lwaki nze siri mugaggangago yegamba abaana ba Katebbunga balifunayo omuntu gwe baagala nga Katebbunga kaakati oba abaana babo Katebbunga oba si babo gwe weerera baana banzi gwe tutajja kugambako kuteeka ku nninga Oweekitiibwa Omugenzi Sseggirinya ebyo bye njagadde kyekindeese wano kuba emboozi ngenzi okugira nga muginyumya nga ntuufu nnyo ne ngamba naye kano ke kabulamu kanzigye nkwogere abaana mubaveeko bakebeza oba wuwo oba si wuwo gwe kuza mwana weerera mwana ensi egenda okufunamu kubanga kati kankuwa ekyokulabirako bannayuganda olunaku Kaguta lwe yakwata omwana we Museveni n'amutwala ku ssomero omanyi kye yakolera ensi eno oyinza okulowoozaako ku Kaguta kye yakolera Abanankole ewaffe waaliyo omupakasi nga baba walumonde baliriri ku lusalusalu nze Kigino yali mukozi wa jjajjange Kigino yayamba oba lwaki bali abasajja oba
zinalaba nabalingiza ngo ndoza zenkutu ze baga ani yabajja ku nsalo gye bali si Museveni kakati bw'oyingira mu supermarket ng'ogula bintu weetegereze ani agula ate n'atunda bw'oba oli ku petrol station ng'otunda mafuta weetegereze emmotoka ezinywa amafuta ag'esente nnyingi nagaateekamu full tanka ani bw'omala ekyo okyetegereza Kaguta akyali ku nsi talina na kye yafunamu niye bameka abafunyemu mu kusoma kwa Mwami Museveni abanankole bonna okijja nawo n'abawesitaana obuuka nawo n'ogenda ne Rwanda bonna bali bulungi lwa Museveni naye nga amaanyi gali ku Kaguta lwe yakwata omwana ono n'amutwala ku ssomero. Kakati naffe bannayuganda kubanze nali ntegeera bulungi gavumenti eno okujja naye nali muto ategeera ekintu kye nali nsinga okutya yali security nga mbi nnyo mu ggwanga lino era nze kitange teyali mwavu nali omu ku balina okusoma naye nteekateeka weeziri naye olutalo lwatulemesa n'ebintu byaffe byonna byonna ne bakola ki ne babisaanyaawo era twafundikira tetusomye naye Museveni bukyangajja ffe tukubye endongo oba ova Kabaale ng'ogenda Busia gw'omanye emmotoka yo woba osimbula teekamu amafuta vuga agakumala genda oba olina miliyoni zo 10 yiwa wali mu bbuutu vuga teri mutawaana ago gonna maanyi ga Kaguta eyaweererwa Museveni ku ssomero. Kakati nammwe bannayuganda mbagamba tolowooza ku ggwe omwana muweerera kyatali wange weerera mwana wa Uganda kubanga Katonda obusobozi abo awo nno kati wojja ndabawo nti nno bwe bagamba nti kibuuka sigwa omuzaala n'ebyo essomero ng'obyesamba abaana ng'obakyawa nnyo naye bye mwakola wakati wa mukazi wo ne gundi bye mwakola wakati w'oyo omwana gubwasabuusa omukyala gwe wakola naye ebintu ebyo ono bano abaana tebaaliwo musango ki gwe balina tebalina musango na gumu eggwanga lirina musango eggwanga teririna musango kati tetutaataaganya ndowooza z'abaana olwaleero ze baliko pozi waliwo emboozi gye twanyumizaako era mbadde njikoonyeeko njagala okkaatiriza ennyo abakyala bano bwe balina okuva mu kintu kino kubanga abasajja bagenda kutandika kulya bisiike eyo tunabinyunyulwa kibuga